Osiyo tya mukwano gwaffe aturaba webale kubanga lubola ka video kaffe nogenda maaso okubeera nga okekanya mubaamu bingi nnyo tuba tugeze maaso okubeera nga tukutuusaako kano tujja kusaba kintu kimu ogende maaso okubeera nga buli bwogirabye ensooka ogende maaso obeere nga olikinga genda maaso oyinza okuba nga osharingirako munno akuli okumpi oba kabeera bunyuma naye naabulaba teekoko ka status kiba kubuuza ohadde yaani nti agweraba ebirimu akati nno nowali tugenda kuba nga tukutuusaako bitusobodde nze disani kyeswandi ne kasozi philosopher twagala kuba nga tubaako ensonga ezesimba zigenda maaso okubeera nga tukuonako tusooka okuyozayoza president w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero asobodde okuba ate nga agenda maaso n'okutikkirwa Bacholors ey'amateeka mu ssettendekero wa Cavendish University yogayoga ssebo mukama waffe ku buuyi obwo obwa National Unity Platform olw'ebyo ebyengera byosobodde okuba nga otukako olunaku olwaleero mwami Kasozi ogenda sooka obeere ng'obuuza ku balabi baffe tubeere nga otandikira awo ennyini. Yes, nga bulijjo tuweebaza mwenna ababeera ku mukutu guno mukole kyatendo nnyo okuba nti no buli ke tuteekayo muvaayo mubeeramu olumu obutatuukirira naye olaba ne Katonda yatonda ensi mu nnaku 7 n'agita naye ne kakati waliwo ebikyatondebwa so waliwo ebimu ebiyinza okugaana ne bijja nga biterezebwa kye butya naye nga mubeera naffe. Yes, Kasozi Samuel philosopher gemanya njaga tube nga twogera ku Bacholors enetikiddwa president w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu kinene nnyo bwoba okinuulidde mu bifaananyi ebyenjawulo oba mu angles ez'enjawulo kati waliwo kyasobose okuba nga ng'oggyeko tayito emweyongeddeko naye tulaba obuzito obweyongeddewo ng'ogaseeko by'abadde alina bw'aba nga abadde azoganyiza ku diploma ya MDD mu kaseera kano kati experience gyagenda mu maaso nga ayongera okukuza buli olukedde mu byobufuzi agasseeko kati munnamateeka munamateeka asobodde okuba nga agenda maaso okubeera nga agunjuka atubadde nga tulaba abantu abadde bagezaako okuba nga bamunafulya agamba abaana tebalina experience abo balahanako okuba nga banokolayo obuyigirize mu mbeera emu ate oba endala alowooza mu kaseera kana n'abantu betusinga okuba nga tussaamu ekitiibwa mu ggwanga wano mu byobufuzi omu naye ebiseera ebisinga nga babeera bannamateeka kino kiteeka Bobi Wine wali eri mu ngato za big boys. Kansooka njogereko ku ekyo eky'amateeka nti abasinga be tubadde tumanyi babadde bannamateeka. Yes. Nja kukkiriza nakyo kuba wootunuulira amawanga nga ga America lwaki balina constitution ffenna gye twenyumirizaamu era lwaki balina democracy era lwaki bafuusa ab'amaanyi mateeka ge gabatuusa ku kintu ekyo. So si kintu kitone ekintu ky'amateeka amateeka ge gasetinga omuntu free oba ge gamufuula slave ge gasolofinga ebizibu oba okwongera okubinnyika. Abasajja abakola constitution ya America percentage esinga baali bannamateeka ba Alexander Hamilton ba Thomas Jefferson abakibaali bannamateeka percentage esinga be baali basobodde okwekennenya obuzibu obulimu mu mateeka obunyigiriza abantu ne bagamba katukole eggwanga nga tusolovinze ebizibu ebireme kubeerawo bitya baatunuulira Catholic Church n'obwannakyemalira bwayo gyali etwalayo gye baava eno mu Europe ogenda mu America kyekyabaddusayo Catholic Church ngebasuseeko obwakabaka bo basuseeko zensonga ebbiri ezasooka nga babayigganya nnyo nti nfuga y'amateeka nga kabaka yetteeka kyayagala kyekikola ebyo byonna biri mu mateeka. Paapa ayogera n'oddamu n'oyogera banga ekereziya ebadde etwala omanye ekiyitibwa ekereziya baalina kooti ey'ekereziya bagitanga inquisition ng'ogikutwalamu abamu baatuukanga ne betta nga bamanye enkya babatwala mu inquisition. Nkugambye nga oyera ogenda okuvayo nga bakuwadde option 2 tukuŋŋaanye wali abantu byonna byoyogera obimenyewo nga balaba obodde wali ofe ze option zebbiri ye inquisition ey'ekereziya bwe yalinga kaakati ebyo byonna byanyiga abantu bano we batuuka mu America ne bagamba tuterere tubaga amateeka aganaawonya abantu ebife bino nkulaga omulimu gw'amateeka ne batuula ne babaga constitution yaabwe nti kino kyatunyiga eri wano tukikoze tutya ekyo tetukiteekamu kino tukiteekemu kino kijja sobola okusefugadinga eddembe ly'abantu naye ebyo byonna bikolewa abantu abalina knowledge ku mateeka kyovola nti amateeka gali part of politics. Abantu bonna abasinga
bogamba nti no baali baleetinga abantu okuvira ddala mu ages bayingira mu by'amateeka wotula gwe bagamba lawgiver yasooka okuwa amateeka Hammurabi ye written code yasooka n'amateeka ga Moses. Hammurabi yateekawo amateeka agalungamya obusuubuzi bwobba muno bakola bati ayina minzaani ekiitinga bino na bino injustice ziri mu society ze yateerako amateeka n'alaba nti abantu baali banafu. Hammurabi yali mu Mesopotamia ewali biyiraaka waliwo emigga gyafuladinganga bwe balimira wonna ne wafuladinga ng'abantu banafu babaga bane musime channels amazzi gagende tebasima n'aleeta etteeka bangalo bunani n'aleeta etteeka bw'olema okudraininga diikiyo amazzi mwe gayita ovunaanibwe. Amateeka ne bagakozesa okusolvinga injustices n'okukendeeza ku biva abantu bye bakola amateeka. Ne tujja tutuuka ku Moses n'aleeta amateeka 10 n'aleeta n'amateeka agatawuleeti mwe mwali etteeka nti no botta bakutte bujjamu eriiso kulwanyisa injustice naye kyetaagisa muntu tujja an eye for an eye. Yes yetawuleeti oba tola amateeka galinga 2,000 gaali mangi ddala nemuli mwagasinga obuminga ge twamanya ennyo amalala tetwagamanya nnyo timwalimu amateeka mangi nti agakwata ku sireevu agakola kigaali mangi kaakati ebyo byonna babikola kyetaaga muntu amaze kulabako ku injustice ziri mu society n'olyoka omanya amateeka agasaanidde. Nkuwa lwaki abakulembeze be tulina abasinga babadde bayita mu mateeka era ye course esinga okuba favorite ku muntu anayagala obukulembeze mateeka. Ne tujja tuzaako political science naye ali important then ne tujja tuzaako olumu ne public administration ebyo bikyali bipya nnyo naye okuvira international relations n'ebira naye bino bizze luvannyuma naye abaasookera ddala bonna university n'eyasooka lwalinga mu 1200 ey'Itale Bologina yali esomesa mateeka. University yasooka nga basomesa diguli gye baalina mateeka nga yeesooka ku background eno kyagulanye kino kimutuuzaawa naddala ku ngeri gyetutaputamu ebyobufuzi byaffe. Kati ekisooka Kyagulanye okusoma amateeka kimuleetedde okubeera sinza ku predictinga naye okusinzira ku balala omu ku bantu ababeera versatile mu byobufuzi. Versatile kyeki nti ye muntu ali multipurpose. Abakulembeze abasinga mu mawanga agasinga musobola okutuuka mwenna nga mwenkanya ebisaanyizo ebitabo mu byenkanya. Kati ki ekigenda okuleetera omulonzi enjawulo okukuzitoyosinga kwoli mwenna muli balenzi mukwana omuwala omu mwenna muli bawanvu ki ekigenda okubaawulako omuwala agambe kantwala ono onalinako obusikiirwa obulala. Ojja kusanga oli ng'asanga mulwanyi omuwala mwegombeko ekyobulwanyi kati ze extra skills tikaakati Kyagulanyi abadde ayina advantage ey'obuyimbi nemuwe ettutumu. Kaakati agenda okwongerako fakita endala woonojjanga ey'obuyimbi mugifaananya mwenna ajja kukusingako kiri ekirala. Kyabaddeawo nekakati batumusindikamu batusindikayo musota mu kiyumba ky'emisono nti kakati ani aliwaawo obaddewo bokyamani okulu aliawo timusindike eyaabo ono abasinzaako kino. Kyovula abakulembeze abamu wasanga ng'oli nga mukubi wa bandi n'asingirako abalala awo era kyabaweesanga n'enkizo ekaba kalulu. Reagan we yajjanga muzannyi wa firimu kyamuweesa enkizo. Schwarzenegger we yajjanga muzannyi wa firimu kyamuweesa. Kaakati Kyagulanyi abadde akirina eky'obuyimbi kimuweesa enkizo ku balala naye nga wozaano ku bitabo bwe bajja okugira muli naye naye omuntu alina so kaakati agasseeko kino kaakati nawano n'obeera ng'ojja kutiikinga of which omukulembeze teweetaaga nnyo nagapulakitiisinga nti Kyagulanyi agende mu kkooti bamulabe. obuyisi munnamateeka kimala bumazi ne sikiru z'olina nti nkulaze wali wonna nti amateeka ge gajjanga gasumulula abantu. Bino byonna ebirala kizibu nnyo naye omuntu ng'atunuulidde amateeka gano lwaki amateeka gagasa. Constitution zonna zibeera mu mateeka gafuga mawanga. Kebere ya kibiina ebeera mu mateeka gafuga kibiina n'antambula zaakyo. Kyetaaga omuntu alina knowledge, basic knowledge at least ku mateeka
okunnyonnyola articles ezo n'okuzinterpretinga n'okuzisomesa abantu. Kaakati woba toyinamu sensi y'amateeka constitutionalism ekulemye, we tunaatuuka ku nation state formation eggwanga libeerawo litya, sovereignty y'eggwanga lyetya, oli akola ki okubanga violatinze oba olina okuba ne knowledge ku mateeka. Tunyonnyola otya ku ngeri omukulembeze ayo gy'amenya amateeka nga gwe togategeera n'egyagafuga ekifuula nga gwe togategeera. Kati ye weakness kikwetaagisa okusooka n'obeera ne knowledge ey'amateeka n'olaba injustice eyo n'omanya ekyo kimenya tteeka nojja okikoonako nti nedda kino na kino kimenya mateeka. Then n'ova okwo nti wano kyekirina okweyongerako kyensuubira principle oluvannyuma lw'okufuna kino nti amaze okufuna diguri eno alina okugattako obuntu obulala butya alina okutunuulira ng'ogyeko alina okutunuulira injustices eziruma abantu ab'ekkalamojja ki ekibaluma. Then alina okutunuulira ne societies endala okompeyalinga basolovinganga batya ebizibu ebiruma abantu, nti buli lw'onookiraba nti yesu n'amenya etteeka ojja kusobola okuvaayo nnyonnyola abantu nti kino na kino kimenya mateeka, ti n'olwekyo tuba tuyina okukola kino okugyawo kino. Kaakati kye bagamba nti w'osoma amateeka olina okwongerezaako obuntu obulala. Kyovala bw'ova mu university n'ogenda mu LDC. Kaakati ate bw'ova mu LDC ate olina okwongerako naawe ebibyo ebiri personal n'otunuulira nti okay America bayina amateeka agasosola bakola bayisa amendments ki ezaakomya obusosoze nti bweziti tiwe tunaatunulira wano obusosoze ku mirimu bano basosola bano bakola tuyinza kukola tutya okumalawo ekyo n'oyongerako n'olaba eri bakikola batya. So kyovola nti bagamba amateeka gakuyamba okuwa background n'okuwa knowledge ku injustices eziri mu kitundu kyo ne solution. Naye solution olumu ojja kwetaaga oyingire mu current affairs omanye nti no Isirayiri ekibalwanya ky'ettaka, ekizibu ky'ettaka kirina kukolebwa kitya n'omanya eyo kiri bwe kiti. Nojja n'otula Buganda ekizibu ekibakanya ky'ettaka, ettaka eryo liyinza kusolvingibwa litya nti egindi baayisa etteeka lino. So kaakati kisigala nti yadde omaliza okusoma wano ne kidda ku personal basis otambudde ebitundu kino olaba injustice eziriyo, gendako ekkalamojja obeereko n'abantu olabe tibambi bino bye basanga kino lwaki nkikuwadde namulabakawo ng'akyalira abatwa community y'abatwa eri tikisobola okukuwa n'omanya nti abantu bano bali marginalized lwaki lwa bumpi. Bano tuyinza kuyisa mateeka ki agayamba abantu okuba tulabyeko India waliyo gurupu y'abantu be bayita ba untouchable. Untouchable baziyita caste system ngeno wetwayinanga abambeje abalangira nitubeerawo n'abataka nitubeerawo n'abakopi. Kaakati ate untouchable bo basukka ne kuba kopi mu India bo banafu nnyo, si banafu nnyo wabula babatwala nti banafu nnyo tebalina kye basobola kwekolera, teri mulimu gwe basobola kukola, emirimu gyabwe kuyoola kasasiro kugira mirambo kugisuula eri era babeerangako ne bumaaka nti oya untouchable. Kyekimuyisa untouchable ekimuyisa untouchable India wagenda nti mu kutandika obwakabaka obwali e India baali bamuyita Chandragupta yatandika Gupta dynasty Chandragupta. Chandragupta yava ku board eno nga ku Afghanistan baali babayita ba Vedic bavanga mu Greece nga bazungu ne bajja bayingira eno mu India ne baleetawo abayindi abeeru ennyo so nga ate eriyo abasingasinga abaddugavu eriyo n'abala kaakati kati bano abazungu ne badominati nga bano bonna bo ne betwa nti bo be bakiraasi esingayo nga bayinta jinze n'abaana abalabe basa ne betwa nti bo be bakiraasi esingako ne kati bano abalinga abaddugavu abalinga abaki ne babatwa nti bo bayinfiriya nnyo ne babateerawo gundi yabwe nti be ba untouchable. Toba wasaamu tosobola gwe kuwasa mu bana abeeno nti nno muzaala abaana tolina kulinnya kuva
bwa peasant nti ofuuke kineweweza ssente teri byakwesembereza namwe abeeno temukeeno kuwasa bano abeeno obusosoze ne bubeerawo kati mateeka ge gayambye okusolovinga kino nti baateekawo amateeka ne bateekawo ne privileges nti owa kiraasa eno bw'owasa mu bano gavumenti erina n'akasente keekuwaayo ebyo byonna osolovinga injustice ziri mu bantu amateeka we geetaagisiza kyova olawo omuntu nga talina mateeka nnyo ojja kwesanga asobola politics ono owa bulijjo ow'okuwogana naye nga bituuka kuwa solution kijja kubeerera kizibu kaakati amateeka we gaweera enkizo abalaba bano bonna abagasoma kati ekyokulabyeko kyenja okuwa amateeka we gagasize nnyo omusajja baali bamuyita Nikolai Lenin gwe batwala father of modern Russia ye yakomya obwakabaka bwe Russia revolution eyaliwo yajjawa baza za Nicholas n'akomya salizimu oba gye bayita Romanov dynasty yali efuga yevaamu bakabaka n'agikomya Lenin ono yatulugunyizibwa nnyo nti baatuuka okumusiba baali bayitayo Shesinskoyi mu Siberia nga okutuuka ku level line eriwo okumpi oba town eriwo okumpi kilomita 1,500 1,500 ndowooza wano ne tuuka Juba nga ye town eri okumpi bamusibidde mu kyalo eyo olw'okuba abachallenginze mu town eno namukasukeyo mu kyalo yali yasoma amateeka ng'ate yageesomesa yekka n'akwata ebitabo eby'amateeka n'asoma amateeka kubanga gwosobola okugeesomesa yadde tosobola kufuna nobeera ng'ogamanyi era Kenya waliyo yali muloya yali teyasoma mateeka naye ng'abadde successful mu kuwolereza abantu ne batuuka ne bamukwata ne beekalakasa oba ng'atuwolereza emisango ate mukwata waaki yadde talina bipapula ng'agenze mu kooti n'akiikirira abantu n'abawoleza n'akiwangula byakiralu nti baayagala kwesigaliza kasekita kaabwe abangi baleme kayingira ne bakeesigalizaako naye Lenin yatuuka ku kalo gye bamusibira ate bo be bamwejjirayo ng'abafuukidde ekizibu yasanga abantu baayo bafala Lenin yatuuka eringa buli akuŋŋaanya emisolo olujja bannakyalo baddayo ne batuula Lenin asooka amusimba ebibuuzo yogera n'oyo ffe tunaakola ebiddirira n'abasimba ebibuuzo abakuŋŋaanya emisolo n'abaddusa bagaba omusajja mu mugjeeyo ng'ate abantu baayo nabo abageziwazza so kaakaki ekizibu ky'abamateeka ti omuntu waasoma amateeka asobola okumanya injustices n'asobola okumanya ekyo zikolera ebive bye ne mubivuunuka kati be bantu abo ababadde ne impact ennyo kyovola abantu asinga basoma amateeka kibawa okumanya ku nfuga kubanyigirizibwa kubanyigiriza na biki ebirina okukolebwa tusuubire okulaba Kyagulanyi ate omuzibu mukosinga kaakati kyenkugambidde nti luli Kyagulanyi abadde atwalibwanga muyimbi n'okusoma amateeka gano nti omuntu ebbanga lyotwala just nga wejjukanya amateeka ago kikuya kuba mu mateeka bajja kusomesa legal codes ezo zonna ezisinga Hammurabi's code ogisomeko bakulage bunafu ki bakusomesa Justinian code Emperor Justinian gye yateekawo yemu kuzirimu amateeka bakulage Roman codes bakulage canon law amateeka aga church gayina buzibu ki bakulage kaakati ogenda okuvaayo ng'oli waakonera ku kintu kyonna wali okirabyeko wali okiwuliddekoko bwe kiti so kaakati awo entegera y'ebintu tesobola kusigala kyekimu nga newebadde ti newabanga ebyobufuzi bino tabitegedde nnyo kijja kuba kizibu okumunyigiriza mu mateeka wano onoogenda okwogera ku kino ngagamba nedda bwe kyali wano egindi bwe kiti ne bwe kidefinite olina okunoonya ekyomuddamu oba olina okumwewala so amateeka gaberedde ag'enjawulo kaakati Kyagulanyi ku mateeka kano gamaze okusoma singa anaageza kankigambe oba nkozesa ekigambo ekiyinza okuba ekyobusuulu nti nedda waliwo abantu bebaga nti embwa eyo yalungi nga bagamba omwana omulungi oli nakozesa ekigambo nga si kuvuma wabula nga kimususeeko embwa eno ti naye n'Ekyagulanyi singa anaasiriwala n'abeera mu society z'abamateeka n'ababeeramu ojja kulaba Kyagulanyi omuzibu atagambika
senga nasiriwala amateeka n'asiriwala naye yeegatta mu society z'abamateeka kuba balina gundi zaabwe ez'abamateeka ezibagatta ojja kulaba ekitalo ekinaabaawo olugira bwoti challenge nti twakisomako wali kuba abamateeka baba n'ebitabo bingi abikuleko bati akubireko gundi nti gundi bweti kiri kitya buli yes already alina ne foundation yenene so kaakati just kwapulayinga byasomye mu practical life kati buli lwana dda wano bali mu gurupu zaabwe ez'abannamateeka oyo nno kati awedde muteeka wano kimukwata omuntu yeeyongera okumanya ne waaba tapulakitisinze mu kooti ajja kweyongera okumanya eby'amateeka ekyo kifuula omuntu okubeera omuzibu ow'amateeka olwo tumutunulidde mu byabufuzi mu ggwanga njagala tumutunuzeeko wano mu bantu babadde alaninga nabo emirimu kusooka ddala nga ekibiina kikolebwa ekya National Unity Platform asooka bwe tubatunulira abaasooka Bakyagulanyi balina waawo banobiyani abaasooka okugoberera nga tugamba naye era kati bwe twafuna ab'ekitiibwa Bampuuga ne bayingira Basegona ne bayingira Balubongoya ne bayingira ne tugamba kaya ate balina time we batuuse ariko okubanga bagala yinenge abantu gye babirabamu abeesagala kubanga njatula mu kaseera kano kigenda kuba kitya oba kati agenda beera mu kibiina Lubongoya wali abadde amutegeerera nnyo mu by'amateeka bw'abanga kati abadde asigaddewo era waayogera atuuka naddiramuko n'agamba Bampuuga we bali awo amateeka bagategeera Basegona bali amateeka bagategeera nga batandise ottagalamu kuba mukaseera badde balowooza nti balina kye bamukira ekinene ennyo ye kati naye afunye amateeka wona abakuba badde bagezaako kuwa amagezi mu kibiina mwe batali omwo nga naye nga nabo bannamateeka kati ekisookera ddala nga tuvudde eri ku mateeka okudda ku ye ne relationship n'abantu abamu ebizibu nuupu byesinza okufuna by'amateeka constitution ate mwakikoze ebyo ebibeera mu mateeka ddala constitutionalism abadde nnyo mu kooti nno era senga teyali Segona so kaakati omukulembeze yenna bakugamba nti qualification y'omukulembeze esooka is to lead omukulembeze kukulembera ye qualification osobola okukulembera kyekyo nti omukulembeze osuubira nti osobola okuwa amagezi solution n'okusalawo decision enzibu ennyo nti kaakati wali webadde nga bituuka mu by'amateeka ng'ajja kusirika awulirize bw'ati azinge ku mikono kyebanajja nakyo ogende n'ekyo kati essaawa eno kikwetaagisa kulaba kintu n'asirika n'addayo n'abikula ku bitabo ne yeebuuza ku bagu ojja kujja n'ennore ne bana basalawo bannamateeka b'ekibiina ojja kuba olina naawe ky'osobola okukola ki naye kennyini okwebuuza okubanga manyi oba naye okuleeta Obote yalina enkola ye yamuyamba okubeera omukulembeze Obote yajjanga nga waliwo kyeba ensonga enkakali nagamba ensonga sigenda gikolako nga pulezidenti tulina kuyita bammemba ba pate oba ba gavumenti tukisalewo naava eno nga ye alina kyayagala kikolebwe n'akiwa disani we tunaaba tugira gweyo ye idea gyojja okuleeta ng'Obote ye gy'alaba yeemukolera naye si yagenda ogireeta n'agiyisa muntu omulala buli omu n'alonda gundi tize mbadde nga tukole kino gundi tukole kino n'abalaga wabula ate idea yonjiwa amangu Obote ne bakyuka n'akola ekintu nga si ye talaze nti yakikola naye nga idea yonna so kaka ekyo kisobola okuwa Kyagulanyi enkizo eyo nti we baba bonna bayisa suggestions asobola okuleeta suggestion ate ng'esobola okutuuka n'okusinziira ku kyasomye kimuwa advantage eyo kaakati yes nti ebizibu nuupu byebadde gyesanga nga mu by'amateeka at least tebijja kugwangawo bulayindire nga naye bimukanze bukanzi nti biguddewo kale kiganda buganyi nti ate yadde taneebuzizaako nti ate principal twagize n'atugamba tujulize gundi yes asobola naye asobola okompeyalinga n'alaba n'amusalawo asobola okumanya nti implication kyeri ku kino toyinza kubanga kati oli mu kibiina kya NUP kati tugeze yegwe n'amateeka kuzo balinako mu IMCC noyita Bamalenda wo noyita Balobongoya ne mutu anogamba nti yajja kufuna butunuzi alinde notamuyita so kimwongerako advantage
tikakati tajja kubeera nti decision zisobola okusalibwawo baali nga ye talina kyazitegeerako ajja kusobola munuuku ebizibu bino byonna ebya constitution munuuku bigenda kubanga ki tewakyali nnyo kyakwekwasa nti ate munnange ti principle bino byali by'amateeka ajja kuba asobola okubitunula mubumbirano gw'ekibiina gumanyi kati ku mateeka yes then ekirala kyewadde ogambako nti olw'okuba nuupu yatandika ne bagamba nti mubaddemu abantu abataasoma babaddemu bangi n'abalala ebintu bino okujjako nga twerimba bwerimbi ne NRM bwe yatandikira abasomye baali batono bali abavubuka 27 baali batono ng'ogyeko abamu bamugisha muntu abaali bamaze nga senior 6 n'abalala baali tebasomye mugisha muntu ndowooza yali oba mu senior 6 n'alyoka avaayo n'agenda mu nsiko n'abalala bwe batyo baali tebasomye nnyo ne literacy level yali ntono nnyo okusoma kwali kutono naye nabo we baamala ne bajja baapugradinga so si kyekijja okuzaawo okwogeza abantu nayongeddeko bayongerako bonge nabo tebaalina bitabo sali musali yasomera nakasongola essomero erya ame nakasongola ame n'omwana gwe yasoma naye yali mukwano gwange yanyumirwanga kiraasi nga sali musale mwali nga balya bulungi yasomanga Nge kirasa enyume ya sali. Ngabine ebirala naye nga watuuka mu Luswayiri ate bonna badda kuye ne baseka bosako. Nebirala naye nga mulungi nga ayagala okumanya ku baana bana. So basomako kono omuntu yaddayo luvannyuma. Kakati so tojja kwekwasa kino nti kyagulanyi lwaki amateeka agasomye luvannyuma no abantu baddayo ne basoma mu bukulu. Sali musale n'abali mu gavumenti wano ebintu babisomye luvannyuma. So senti no bajja basomye. Ate n'ekirala nga tuvudde ne ku bino banange tulemena kulowooza okusoma si kwekwa okutuula kwokka mu kiraasi eyo formal education naye learning eriyo ebintu eriyo abantu nga tebaatuulana mu kiraasi ne babeera abakulembeze abagezi yes nakino era tukiriza bukkiriza nti kyekiriwo kati ebipapula n'ebitabo byetagisi naye ng'omuntu asobola okujja nga talina nakita n'abeera omukulembeze Vietnam yayinako jeno eyali teyasomako yadde naye y'omu ku bajjeni abakyasinze okuba ab'ekitalo mu nsi wano nokola obulungi maama ankyabera compromised no nti okusoma tulinayo okusoma okusooka okugenda mu kiras form education tulinayo okusoma okulala okwa just bakiyita exposure disani nova wano n'ogenda mu America n'ogenda Japan n'ogenda e Russia n'omala emyaka odda wano ng'osinga owa diguli wa wano okumanya ebintu kuba olabye eriwe bitambula otuuka ino nti abasajja basimbula n'ebizungizi nti ekyo kyeki owawa najja kukisoma nendaba kino bwe nali egindi bonna bannabbi Muhammad kyekyabafuula abagezi exposure Nabi Muhammad yali musuubuzi yatambula Alexandria Misiri n'atambula wano buli we yaddanga ngadda n'ebyenjawulo abantu abasinga okuba abagezi abaaferanga abantu ennyo be baatambulanga nakati bwe kiri abatambula abazibu bavinako omuntu atambudde n'agenda e Rwanda n'agenda e Congo adda n'anyumya mwenna ne mutuula muti ne muwuliriza engeri bana abasajja bali ku mashawo egeje bakyagala South Sudan mwina mchali wange yaliko South Sudan anyumya n'oterera bw'oti n'anyonnyola n'engeri ffe gye tuyingirayo ate n'oterera n'owuliriza okumanya tatuddeko mu kiraasi wabula exposure so tuleme kuddanga wano kulooza nti abasomye bokka bano abalina diguli tibebagezi abantu bageziwala nga tebalinyeeko yadde abasajja baali bamuyita Makopolo Seyira mu Italy 1200 yatambula okuva Italy n'agenda e China baali bamongolo be baali bafuga baali bamuyita Kublai Khan Makopolo yatuuka eri bye yalaba mu lugenda wokka kuyita India kudda yadda mu Europe Makopolo yaviirako olutalo lulamba ku byabalimbye Crusades be bayita ba Crusaders abagenda okuva mu Europe bajje balwanire ebifo ebya Yerusalemu Yesu mwe yazaalibwa Makopolo ye yabayinsa yitinga abamu Crusade yabagamba we nagenda nasanga ekikompe Yesu kyanywa ngeri abasajja bakinywera bakirina basajja balina ekikompe kye bayita Holy Grail
bannange crusade number the hunt for holy grail buli w'amaanyi omulwanyi w'amaanyi yaggwa mu Europe ajanoonye ekikompe Makopolo y'abalimbye Makopolo n'abalimba mbu yagende China n'asangayo omuti ogubala endiga nga gwe gubala muvaamu byana bya ndiga ensi yakkiriza so okutambula bwe buzibu nti kugeziwaza abantu ne waba tasomye bamukiriza mu Makopolo ebisinga omanyi nekyagulanya alina akayimba ke yayimba edda nganyumya ebyali e Bulaaya naye agamba sirimba olimba ki olimba nga byayumya byonna yabiraba kati kyenkugambidde bamugamba olimba tuleme kulowooza nti nno okujjako ono alina masters we basobola ebyobufuzi abantu gye balinga tebasoma ng'ali mu bizinesi waatandika okwogera ogamba ye kiki kino nga tubumbabumba tulabe NUP gye badde bayite y'abayimbi abakola President Museveni agamba kyamanyi mugabiro si byakuyimba bangi badde nga babyogera biki ekibiina ky'abatamiivu ekyo biki naye kakati tulaba NUP eno okutandikira ku head luli kibadde nga twefuula bataagala biraba nga bannamateeka mwe bali omu abaana abato mpulampula mwe bali bayingira mpulampula naye tumanye trend abantu bano gye baseetinga awo NUP ekintu kye yakolaawo nga tuva mu kulonda nebagula Zambulesi bwe kyavaawo ekyo ne tulengera nga yabaali talina mukyala ne bawasa kakati abaana abo bakyali bato senga abantu bano banatwalibwa trend yene ey'okuddayo bongere ku bitabo kibiina kino gifuuka kya bannamateeka bagenda kumenyawo n'ebyafaayo bya ZDP anyway kyenzija okukulaga nti omukulembeze emirundi egisinga basetinga babeeranga ba pacemaker tikakati kino kyokka engeri gye kitrendiza kyagulanya ogenda kulaba buli omu kati nga yeegomba amateeka ate bonna kigenda kubawa abantu abamu badde amateeka ago galabika ebitabo biri eyo birumya omutwe biri eri kati yejaga nti Kyagulanyi gwe babadde bayita omuyimbi yasomya amateeka deni nange ngasobola ogenda kulaba bangi kakati nga bagatandika ate nga nkulaze nti amateeka galina advantage mu politics omuntu yenna alinako ku mateeka so ekyo kijja kuleetera ekibiina okufuna ojja kwesanga bingi ne reforms nyingi ezizze olwokuba mufunye bangi ono wajjanaga nti naye we twasoma wano kino na kino bwekiti oli naddayo nakyeno nakyetegereza nga baweze bangi onogera okugenda nti kale ekyo kikyusibwe kino kikyusibwe bijja biriformingibwa mpola so yes okutwaliza awamu nti Nuupu yatandika si ye yatandika obubi ennyo kuba teyatandika ate nga bano we baatandika baava mu nsiko banenga levo y'okusoma ntono babaziriyo baali babaziriyo batitookero bonna bayombanga nti abasomyi bwe bajja bo bwe bawa rank eza waggulu nga ffe tukubye mundu ebbanga esasi lyawula asomye n'atasomye teribaawula so yali akayanako ng'olwo abasomye bafunako ku bifo ennyo mu gavumenti y'obota ey'ekinaana n'ebirala awo so abasomye baali batono ng'abasinga tebaasoma bamaze ne baddayo then n'ekirala tulina kye tuyita on job training nti oleeta omuntu nga teyasomako bya kamera n'abeera wali n'akukwatirako n'alaba n'akola biki n'alaba n'osetinga n'alaba abantu abamu bamaliriza bafuusa abayivu so tuleme kudda nga tubenga abantu ku nnyondo kubanga tebaasoma tebasobola kuweereza tebaasoma baneeyo kwe kuba kwerimba China yaleeta kye baaliyita barefoot 2 million barefoot doctors bali baateeka enjawulo ku nsi wano obuzibu ogenda oyongeramu ebyala bye tulina kangira bugizi kano okubatiza abantu temuleka abantu olw'okuba ono teyasoma talina mugaso abantu bano China yatuuka ekiseera ng'abantu bangi levo y'okusoma ntono abeetaaga obujjanjabi bangi baddokita balina batono baddira ne batraininga miliyoni 2 ez'abantu gundi kyangu tutraininga ebyobusawo ne baba traininga practically tewasoma bo kye basooka kusimplifyinga Luchina buli omu asobola olwogera teri bya luzungu nga bwe nalida bakwaliwo omuntu yali first lady tuddire okusoma kuno science obenge engeri tumusomesamu Oluganda omuntu asobola okumanya nti kakati catalyst tikekantu akatabula oba netufuna engeri gye tunnyonnyola abantu kanattabula teye catalyst tikakati
sabu atoka atomu choba kakulungi balina mu Luganda basobola okufuna ebintu kati China kasinga yo babina baba enkuluze China ba simplifying olulimi lwabwe nga buli omu asobola olutegeera olutuuka okugamba nti mwenna kusoma basomesa mu lwabe teri nti n'oluzungu nze saasoma basomesa baddokita emyezi nga 6 ne babagabanya mu buli byalo bajjanjaba ne bagoba ebisi ne ba sanitation ne bakolera emyaka nga 8 ne bamala ne babasibula n'obasibula ne babawa akasinga mudde waka bamaze okukola omulimu nga si basawo tebako wabula baba recruiting ne babakozesa omulimo temuddawo okuddawo nti kubanga bano tebasoma tubaziyize mwe temusobola kubeera abantu temusobola kubanki nedda eyo nsobi nnyo kale tweyanziza tugenda okubaga tukoma wano baddayi ebadde bikyali binyuvu naye yembeera nga bwe tutambuza olunaku olwaleero tukwebaza nnyo mukwano gwaffe abadde naffe subscribinga sharinga o subscribing oyongera ku namba tubira nga tukinyumibwa wamu ate nga o sharinga ne munno abeera akafunako atukwagaliza birungi